mwenna mbabuulira mwenna tuli ku end y'obukulembeze bwa Museveni. Tuli ku end y'obukulembeze bwa Museveni okutandika n'olwaleero okutandika n'enkyobo olwaleero leero ngenda basunirako busunizi. Buli munnayuganda nkusaba obeere ku vidiyo eno babuulira munno kuba kati tuno tugenda tuli mu 435 437 tugenda tulinnya ebintu bino byenjogera mu bikwate mu biwe bannammwe mutambuze message mutandike okutandika n'enkyamba leetera solution. Awareness simanyi waking up za people simanyi waking up za what biwedde kati tugenda mu solutions tugenda mu way forward. Ngenda baletera way forward ngenda baletera gundi emanduso weeziri. Museveni senga amalako guno omwezi nga akyali ku bukulembeze n'amalako omwezi ogujja ogw'omwenda nga akyali ku bukulembeze bannayuganda mugenda kundeetera okukola ekintu ngenda kujja Uganda awo mujja kumpulira ngenda tandika bawa solutions zokka. Ebyokukungubaga byaweddewo, ebyokumulopa byaweddewo, ebyokukaba byaweddewo. Ekisookera ddala waliwo ebintu bibiri bye tugenda okuzimbirako. Omanyi Museveni akutula gundi famire z'abantu. Waliwo famire ebbiri ezigenda okutuleetera okujjako Museveni nga ffenna zitukwatako. 1 tuli mu meeting n'enteeseganya wabula ntumiddwa okujja okwogera. Museveni akutulamu famire z'abantu babeera sse. Olwaleero njagala bannayuganda mu ntesting nange mba testing. Bwe musanga nga mbalimba nve ku internet nsibwe n'emyaka 10. Ekisinga okunuma ku nsi muba mwagala okukimanya temunzikiriza n'okulaba ku ebeni. Ekyo bwe mukikola ne bwe mutansoma mujja kuba mu maze. Ebintu bibiri aba Buganda region oba ne region zino ezituddiridde Central region Busoga baani ankole tugenda kwegatta eno tugenda n'ekiwayi kya famire ya Kasirye Gwanga ekikkiriza tugenda tusimule entaana ya Kasirye Gwanga. Museveni teyaziika Kasirye Gwanga tugenda mukola DNA kubanga DNA yeweeri ekirimu tugenda kikola DNA. Olwo olunaku lwe lumu lwe tugenda okuziikula Kasirye Gwanga lwe lunaku simanyi Eastern region simanyi Far East simanyi West Nile simanyi Northern part nammwe ekyammwe mukikolera eyo mugende muziikula olanya. Olunaku lumu tugenda kubeera bize abeeyo mugende muziikula olanya abeeno tuziikule Kasirye Gwanga lunaku lumu. Olunaku lumu tugenda dulangirira nga mu Uganda tewaliyo kukola. Tetwagala gamba mbwate omusika aganye no omusika bw'aba aganye famire ne bannayuganda sipiika yali wa sipiika tetumuziikula nga taata w'omusika tuziikula sipiika w'eggwanga. Tetwagala court order kati twagala tulabe oba bannayuganda tulina amagezi oba tetulina magezi. Ezo famire ebbiri abo abagenzi babiri batukkiriza okujjako Museveni. Bwe mugaana West okuva ekalumu okudda eri mugende mutambule olunaku lumu tugende tuziikule mugende muziikule olanya. Okuva ekalumu okudda eno ekisolo naffe tugenda kuziikula Kasirye Gwanga. Abo abantu babiri be bakulembedde olutabaalo. Bayibuli egamba Abeli mulamu newankubadde yafuwa. Olanya commander in chief akomandinze abeeyo. Kasirye Gwanga commander in chief akomandinze eno. Kati Museveni njagala oyu w'amagye kati bannayuganda lwe mugenda okumanya oba Museveni yabaliira abantu oba teyabalya. Nabagamba Museveni teyaziika Kasirye Gwanga. Kasirye Gwanga bamukalirira ne bamugjamu ensaano. Mbabuulira ne bamugjamu ensaano. Ebisigalira ebitonotono yabiziika mu bitundu by'ekyankwanza awo ayinawo ekiggwa waasamirira ne kakando ow'okubbiri we bateeka ebisigalira bya Kasirye Gwanga ebitaasiriira. Olanya asula naye ku buliri kaakati tugabanyizaamu Uganda okuva ekalumu okudda eri. Mugende Olanya
ffe tugenda wakasira eggwanga olunaku tugenda duleeta tuli mu nteeseganya n'abafamire abakikkiririzaamu tetwagala kutuwa gundi ekyo kiwedde ekyo kimu ngenze mu security alert minda baleetera way forwards okutandika n'enkya bwe muzigaana ngenda kugenda nsaba obutuuze Juba nga buli lunaku nkera neneekuba akakebe kakkiwi bwenti nenzijjamu n'olwa bbulu kubanga abadinka ba bbulu tandike ngaokutambula nga tokyasobola kuntegeera nga ndi mudinka nga mu musana mu masamasa ninga nswera sanga mu musana nogwe omudinka yafaanana pasita former pastor of Uganda nga yenze ntemye kulunga ngenze mugeze mugaana okuziikula kasira eggwanga mugeze mugaana okuziikula Oulanyah mugenda kundaba